Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Kiza Shakira Nnabageesera. Hajati wa Bobiwine, hajati wa People Power. Omuntu eyeewaayo okutangaza bannayuganda ku buli nsonga ebezze oba ku buli kintu ekirina okuweebwa amakulu. This time around baatugambye oba twawulidde nga Honorable Speaker awa ekiragiro buli member wa Parliament akeberebwe. Tuzze tulaba akantu kano aka COVID-19 katandikira ku baganda baffe abaali bava ebweru, abaali bava e Dubai, abaali bava e China, abaali bava e Turkey, abaali bava mu nsi ez'enjawulo ne wano kumpi ne muno mu African countries. Buli muntu eyali tali mu nsi muno ng'akomawo bukomi, abantu bano bonna baali quarantined era baakeberebwa. Minisita n'avaayo n'atugamba nti buli kit ya $65 musobola okugattamu. If you said that, era abantu ne baleeta ekirowoozo nti lwaki buli munnayuganda takeberebwa, ne mukibuusa amaaso ne mugamba tewali ssente. Saawa zino tetumanyi eyo budget y'okebera bammemba ba Parliament yayise ddi era kyatandise kitya. Mwatugambye nti mwazuddeyo memba wa Parliament omu ayina coronavirus. Tetwamutegedde oba osanga tetwafolowinze, naye mu mbeera eyo bammemba ba Parliament 380 oba abasukka namu. Buli memba wa Parliament ayina family gy'ava. Buli member wa Parliament ayina abantu babadde atuukirira each and every day. Bammemba ba Parliament balina ba drivers. Are you telling us if you test only the parliamentarians muba mukebedde abantu ababaliraanye oba kigenda solvinga ekizibu kyonna? And why didn't the Parliament close? Ffenna we twatuulira ewaka nga tuli mu quarantine. Bantu mmwe muzannyidde nnyo ku ssente y'omuwi w'omusolo, mutuzannyidde nnyo ku mitwe. Tuzze tulaba ababaka ab'enjawulo nga bagenze mu constituency zaabwe bagaba emmere bakola ebintu eby'enjawulo bingi. Are you going to test all those people? Iye okutestinga bammemba ba Parliament kijjawo COVID-19 oba kigenda kuwonya buli munnayuganda buli kazi. Katugambe nti ewaffe omubaka w'ewaffe mu Kawempe North ye Honorable Latif Sebagala. W'omutestinga oba otestinze Kawempe North yonna, bannange mutubaleemu amagezi. Ate ssente z'abantu muziwe ekitiibwa. Bantu mmwe mwafulumya budget ez'enjawulo bukyanga tugwamu eno pandemic oba embuyaga ya COVID-19. Mwafulumya budget ya masks, mwafulumya budget y'emmere, muzze mugamba ebintu bingi bye mufulumiza budget zaabyo ebisinga tebikwatibwako. Ebikwatibwako tebituuse ku muntu wa wansi. Mwe mwagalira we musayirawo kye mwagala. Do you know you guys nti Uganda ebonaabona lwa bammemba ba Parliament abalondebwa abakyamu? Senga musobola oyimirira ku magulu gammwe ne musalawo ebintu ebituufu senga na eggwanga lyattu Uganda lyatereera dda oba senga litebenkedde. But you guys mugendeyo kugabana musimbi. Now you're here fooling us. Ekyava ku bibwebyo eyo ne kidda ku ba boda, ku bantu abali ku ziboda ne kidda ku ba truck drivers. Kati member wa Parliament yabujje kwani ayise ku bantu bameka? Is it a solution to test parliamentarians? Is it a solution? Muzze mutugamba nti sente eziyisibwa mu Parliament ziba za kugasa buli munnayuganda. Bwe mba mwayisizza sente nga zigenda tegeka kukebera bamemba ba Parliament, mujje wansi mu constituencies zonna mukebera abannayuganda. Kuba kiba kigenda tuyambako naffe mu bintu bye tuteekateeka ebiddako. Awo tuba tetugenda kufuna scientific campaigns, tuba tugenda mu kalwako amazima n'obwenkanya nga tutegedde ku population y'abannayuganda 4.5 ze tulina 8,000,000 balwadde. Naye mwamu n'atuga nti ogenda kukebera member wa Parliament nga driver we tomukebedde. What is the meaning of that? Bye muteesa oba bye mulagira mumala birowoozaako. How about their wives? How about their kids at home? Mutubaleemu amagezi tukooye tuzannyira ku mitwe. We are tired. Tukooye. Mwe bintu bya mukola ba member ba Parliament ebisinga
mukola bibayisaawo nabigenda sanyusa bank accounts zammwe kati mwekyo waliwo omulamo gwe muli mu kugoba naye this time tuli babuufu tulaba era twetegereza buli kigenda mu maaso abantu bangi baavaayo ne bawakanya palamenti okutuula nga tuli mu bugundi nga ffe tuli waka mu lockdown kati bannayuganda basaasaanye abantu bali bweru ababaka ba palamenti batandise otambula abasinga obungi bagenze ku ground banoonya bululu nti waazuuliddwayo omumemba wa palamenti omulwadde era kati buli omu akola mu palamenti oba ayingira palamenti oba abamemba ba palamenti n'abakolamu bakeberebwe what is it going to solve? What is it going to solve? Bwe mumala obbakebera kigenda kuwa bannayuganda masiki n'emmere oba bwe mumala obbakebera waliwo kye tugenda okweyongerako ebintu byammwe mubikola mubala mwoyo muyitirawo temukola nga mulaba nga mwebuuza bannayuganda bagenda kifuniramuwa. You guys mulekerawo tuzanyira ku mitwe. Tulabye wano Dr. Ruth Acheng agenze mu bantu bangi okitegera yabadde mu bantu nga 200 be yabaddemu tayambadde masiki ye ng'omukulembeze yabadde awo example yabadde ayigiriza abantu be bambala masiki ogiyigiriza ogitadde ku mmeeza. Ekintu ky'okutestinga ababaka ba palamenti kirungi nnyo senga mwakikola mu ntandikwa nga tuli mu lockdown ne tumanya nti buli ayingira awo ali safe. Naye kati cases zikendedde abantu bakendedde be mulina okwekwasa kati muyingizaawo palamenti. Lwaki palamenti teyatuula? That is my question. Lwaki palamenti yo teyawummula for the months we rested oba for the months we were put under lockdown? Fenna bannayuganda, aren't you Ugandans? Are you above the law? Abantu tebalina byakulya, abantu bali mu kukaaba musaayi, akeezi ziremedde okuggulwa, bodaboda z'abaana zijjudde ku gundi. You have such issues to discuss. Muze mu bintu eby'ekisiru mugenda kukebeza COVID-19. What will it solve? What is it going to solve? Mwenamwe mutunulemu. You have a driver, you have a personal assistant, you have people you meet each and every day, you have family members behind you. Kuba tebagenda tuga nti bagundi abamemba ba parliament buli omu abeera yekewaka. Kati what is it going to solve? Gwe okucheckinga member ba parliament y'omu bwati. Rather okutestinga. Bavuddeyo bonna you know, we've tested. On what value does it add on us? Fenga bannayuganda kitwongerako ki? Gw'okutestinga nga nze tebantestinze. Gw'okutestinga ng'abayiweewe wakati babatestinze. Amasomero muganya ogaggula mwekwasa corona. Bwe tunaddamu okusoma nga mugamba bwavudde ku baana b'essomero bwavudde ku basomesa. Mwata taxi muganya okutaaba boda. Kwegamba ebintu byomwe tebitegeerekeka. Ekibuga kikubyeko omujjuzo muganya okugula zaakedi. What is the difference? Mugenda tunnyonnyola ki? Tukooye comedy, oyo COVID-19 kati yali mu parliament, si COVID-19. Ate kyennyamiza tekikwasa ennaku nti mwenna muva mu constituencies za njawulo. Naye mulemereddwa okuyimirira ku magulu gammwe ogamba enough is enough. We are tired of all this. Gwe bakebedde omulonzi oba mukebedde. Bwe muva mu parliament mutuukirira abaani babakebedde. That thing is kwegachate teketagana kwogera kugamba abantu mwandigenzeyo nga mwekebera byammwe mma mwina gwe mwazudde okusinga ozanyira bannayuganda ku mitwe otuzanyira ku mitwe otufuulinga obwenkanidde awo. We are tired, we are fed up.